nange nabiraba nagezaako wali ka video kana postinga ngambalaga nti ndi mukyala mufumbo naye munaye Abannayuganda batwala kye baagala walaba Saaga Katikkiro bamusaba kabaka bwe yamuleeta ate amuzzeeyo bamujjanjabe baagala kabaka mwanga kitegeera ate kati basaba kabaka mwanga so Abannayuganda bo kye baagala okumanya like kye balowooza kye batwala like kye baagala okubeera oba bwemba that's the right word to use tewali nkolagana yonna abaddaye zedi mukyala mufumbo pastor kola olunaku lwa press namusinkana nemubuuzaako netukwata ka clip nze okukapostinga samanya nti kagenda kuleeta ebyo byonna napostinga bulijjo n'omusumba woso abaana bo ne batwala kye baali bakola ki kuba mu clip eyo mwalimu Damasco mwalimu Musumba Justin mwalimu waliyo n'omuwala yakulira praise and worship enansana naye bonna baababuusa amaaso ne baposita ekindafani ne balaba muggwe anti engeri gye kiri nti Musumba tanafuna mukyala ati ffe n'obwongo bwaddukira eyo ate bingi ndi Musumba yavaayo n'alangiira nti essaawa yonna agenda kubanga awasa ne tulowooza oba yeggwe edda siyenze nze mufumbo nze ŋŋanze ati fasikale saawulira bulungi kubona Omusumba ate ndi mukyala mulokole but naye sina kyakiko nagezaako kye nagezaako ne nnyonnyola abantu abakitegeera bantegeera abatakitegeera atalina kyakukola era si byange nakawiti nkasazeemu naye lwamawulire abaana bawandiika ekintu n'okisoba noga Katonda wange all this for what naye tujaguma Damasco Sesanga mukwano gwange ate business partner wange Damasco alina ekivulu nga 17 ogw'omunaana kiri ku kyaki ya Pastor Bugembe so tulanga ekivulu tugezaako okukwata clips obwo bwolaba obutambula tuyita abantu bajje bamuwagire kuba Damasco mukwano gwange just lwakuba nti abantu tebakkiriza nti abantu bayinza omukazi n'omusajja bayinza okubeera ab'omukwano ndowooza wano Uganda bwe bakitwala naye kisobokera ddala Dama akimanyi ndi mukyala mufumbo atampa respect timanya oba owetaaga munoonya omubuuze ye nga bw'awulira ku mutima naye nze abantu kyenyongera obbagamba nze ne Damasco we are friends ate tuli ba business partner alina ekivulu kye tupushinga tewali kirala ate mukwano gwange yali mukwano gwange even before the concert lwakuba nti abantu babadde tebanandaba mu mawulire we have been friends olubuzibu bwava ku press eri gye mwakola kino kirekawo obufumbo bwo kuba bw'ogamba nti oli mukyala mufumbo ate omwami n'abanga awulira saga zino obweziti kikulekawa gwe ng'omukyala omufumbo famire y'omwami lubalaba ebintu bino bagamba ate omwana kiki no omwami wange antegeera nnyo ate ne business mukyala we gy'alimu akimanyi so ye nga ye tabinaako buzibu bamulekere kakyala kakagale ye Damasco musajja mufumbo Damasco sijja mwogerera ojja kwetaaga munoonyaako nga ye gwenga mukwano gwo osobola otubbirako n'ogamba sijja mwogerera nedda mujja munoonyaako naye sinnamulaba kumpita naye nze ogiraba nkiina so ojja munoonyaako omuboozi amannya nze Queen Jojo director wa Pecom Events kati Pecom Events and Promotions ekola ebintu bingi era mu maaso awo tusuubira okusayiningayo abayimbi abawera tukyakitegeka nkyayoga ne balwayazi bange cause Pecom tukola ebintu byaffe straight nti branch enkulu teri wano Uganda eri Amsterdam kati nti ebintu byonna tugezaako bikola mu line kuba nsasula omusolo eno ne Uganda
So Pecom tukola events, buli event yonna Pecom egikola. Pecom ekola concerts zaayo yo nga Pecom. Tufuna abayimbi ne tubabuukinga ne tukola dates zaffe ne tulanga ne tukola concerts zaffe nga Pecom. Yes, Pecom ina tour and travel mu maaso awo kati sina kiconcentratingako nnyo naye mu maaso awo bwe naaba nkitadde mu nkola era nja kujja nkibategeezeeko n'emitendera yaakyo. Ate nyongera bategeeza nti Pecom eri free registered ne URSB, so tetulina kabuusabuusa konna nti bw'ojja kukolagana ne Pecom ojje ng'oli mugumu. Ate Pecom tulina promotion etambula ku bagole baffe nti bwe tukola introduction yo Pecom nejja neekutimbira neekuwa ne byonna byoyagala. Tulina offer nti tukuwa vacation ya nnaku 3 mu kifo ky'oba oyagala wano e Uganda. You choose ne tukubuulira n'ogenda ennaku 3 nga weeyagala n'omwagala we ku bbiiro ya Pecom. Yes, kati office emu eri Nankulabye awo kumpi ne police post Nankulabye. Office endala egenda kubeera Wandegea. Eno yo tenaba kubanga eteekebwawo Wandegea eri mu plan this week. This week egenda kubeera Wandegea. Kati nze director nja kubeera Wandegea ano njalekawo abaana. So bw'oba oyagala nze kozi nze nkwasaganya bingi nagenza olaba nga eri just waliwo abantu kati for example ali mu event gye nabaddemu this weekend oli bwe yazze n'abookinga n'agamba I want to in person. So nze mbampandolinga abo abantu. Ogenda bihandolinga otya same time ate ng'ofulumamu ennaku ezimu ate wuyo oli Uganda ogenda kuba obihandolinga otya kuba abantu abamu bwe baba bavaayo ne bagamba nti baagala ggwe in person ogenda kuba obikwasaganya otya bino? Kyenyinza obbasuubiza nti nja bikwasaganya ne bwe mba njirinnye leero enkya n'ojja ku Pecom ng'oyagala director Queen Jojo nja girinnya nkomewo nze nazze basaavinga. Ate njagala Pecom ekolewo enjawulo okusinga ku bino bye mbadde mbalaba abategeka ebivulu kusika muguwa nedda. Pecom tetuli kusika muguwa na muntu yenna, tetuli ku bukumpanya bonna, tetwagala kubuukira ku muntu yenna oba kukolera amawulire ku muntu yenna. Twagala ffe nga Pecom tukole erinnya lyaffe eddungi eriri clean n'emirimu emirungi yebeetwogezaako. Omuntu oyo yenna ayagala obbafuna ayinza bafuna ku namba ki ezisimu? Enamba yange eri 0743 85 0 69. Ya kampani ate nange bwe mba mu ggwanga nzagikwata. Bwe twogedde ku nsonga ey'okubanga ofuluma nenzijukirayo akabuuzo kamu. Bino ebintu obikwasaganya otya ate ng'oli mukyala mufumbo? Bikwasaganya. Omwami n'omuleka n'abeera yekka e Uganda naawe n'ofulumamu n'obeera eyo wekka tebakusumbuwa oba naye tebamusumbuwa eno e Uganda? Omwami mbeera naye. Mugenda mwenna? Era ne mukomawo mwenna? Omwami ye baaba kyebaba bamanya omwami bamuleke naye gyali. Gyali muli bwe muti mutambula mwenna jadda jodda. Awo omwami abeera so busy alina byakwasaganya ate binene nnyo. Naye nga kituufu muba mutambula mwenna buli olaga. Kati engeri gy'abeera busy tetusobola kubeera tuti naye ku mitima tubeera tuti. Ku mutima tuli balongo. Muli balongo. Okay, nga tumaliriza njagala obubaka bwo eri abakulaba essaawa zino era obasuubize nga ye muze ku board mugenda kuba mukwasaganya muti ebintu era basuubire kimu mmwe. Kyenyinza obubaka bwensooka nja bbuwa omukyala n'omwana omuwala ali eyo ne maama ali eyo nti teweenyooma toggwa mu maanyi ojja kusucceedinga. Yongera kukola beera n'amazima beera n'obwesigwa ate saba. Katonda ono yawandiika olugero lwaffe kati kyetaaga ffe okussaamu amaanyi tutuukirize. Obubaka mbwa buli mukyala yenna tolinda ssente z'akameeza. Buli mukyala mugagga wonna wowe omwami ye mugagga si gwe mugagga. So you have to hustle, you have to work. N'obubaka bwempa abantu baffe ba clients baffe n'abasuubira okukola naffe mbasuubiza nti Pecom tuli wano okubawa service ennungi. Pecom kyesuubiza
kituukiriza abakozeeko nange they can witness that nti Peko Mubojja n'ekusuubiza etuukiriza. And so far njagamba we are still the best service providers according to the clients bange benakakolera. Nina messages nti omuntu okola naye leero enkya n'akunoonya kubira akweyanza ate yakuwadde ne ssente. Yeah. Yeyanza.